Dumba dumba, taka dumba dumba dumba, taka dumba dumba dumba, uyo nakela kumachanga nyingi la site kukola kufuna yo zigula binyewa she ngabo manyi ebye kibuga kukela kwa subuhi tembe yanifanya kazi. Oh lava auntie, it's a weekend Morris Gerald Kawesa set at Aromatic Entertainment. How are you doing, guys? Kanswenti muli bulungi, each and everything is doing on own well. Omuchano kwa joliko bajita Morris Gerald Media arengo mweleza bamita Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. That is the family jenjogera. By the way, Aromatic Entertainment, buli lwa yogere kigambo Aromatic Entertainment, there is something you feel inside you. Walo chobo owulira kali lugambo wamwe mba nyingiddewo ku Morris Media okwera nga nkuweereza olugambo biki ebifuddemu Aromatic Entertainment. Ani yalwanye nani? Ani ayombye nani? Badinganye nani? Ani akwana nani? Ani atambula nani? Ani ayagala nani? Ani agenda okubeera nga akola embaga nani? Ani yazadde? Ani yakoze eki? Byonna wano ku Morris Media mba ntuuse okubeera nga mbikuweereza. Nanga mugamba mutya Kaswenti muli bulungi Morris Media ate ng'omweza we Morris Kawesa mba ntuuse. Naye nga sinagenda wala, nina ekiboozi kyenjagala obbanyumiza naye museke. Museke omanyi waliwo omuntu ayinza okujja agamba bannange nina ekiboozi kiseesa Conrad oyo yatera obbikola yiga Conrad Peter yatera obbikola najja n'abagamba nti nina ekiboozi kiseesa kibozi n'akinyumya n'akimalako nga mutuufu tekisesaamu wadde na nga tekisesaamu yadde n'akamu naye ekyange kisesa. Banaye museke amazima ga Katonda mu ggulu bwe mutaseka siddamu banyumiza biboozi byange. Munnange lwali olwo nga nina emizigo gye naliko like 3 years back, n'emizigo gye naliko kwempangisa nali bwe nayogera we nali tebategeere abaali banneyiba bange naye mutegeere oba onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya real estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba real estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Abakazi bane mususse oba mutegeere. Munnange mba ndi ku mizigo neiba wange yali mukyala musiraamu yanga bikuma kyakeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye mwasuze mutya muli mutya natambula nagenda. Kakati bwe yabanga atambula nga tutosobola mubuuka kati nga atambula ayina engeri gy'atambula nga nga engeri gy'atambula nga abigule. Kakati one time twali tetumanyi anyway bali babyogera nga bomanyira olugambo abakazi n'olugambo nga bayinza okubeera obokomye okumulima ekawungezi. By then nali nkola ku petrol station, nali nkola mu Total nga nkola Kawempa waliwo Total kumpi Netic Hotel we nali nga nkola. Kakati nga bwokomawo ekawungezi basanga abantu abamanya ab'emizigo batuula wano layini batandika okunyumya kino kiri. Kakati okwolwo balinga banyumya akabina akabimbala akabina nenga tetubitwala serious.
kakati mune one day Hajati ngayoza akabina Hajati ngayoza akabina kakati Hajati mune mukoza akabina nga akanika tetumanyi naye nyanika gye yali akanika nga takanika nga abantu bonna balaba kati kwolonze nze nali sikoze kwolo kati ngagera nga fenna tugenza okukola nayo za kabina ke ekawungeza making sure nti yatusoosa okudda najja ya kabina ke nakayingiza kakati kwolo yayo za kabina kwolo nze nali sikoze it was my day off kubanga buli wakona naye mbera off yange nenga mbera off ntero genda nenkola ebirala oba nengenda ku mupiira ku training bichi kati kwolo sagina na ku training kakati ayoze za kabina akanise tetumanye oba kavaayo katya sinza kuga nti kavaayo katya oba kali kumpi nnyo embwa ng'etuukawo oba kagwa embwa n'ekalondawo kakati munnange embwa ebba akabina kati embwa ekatwala kumba Hajati ali mu ddirisa alengera yalengera embwa ekatwala n'aleekaana yali alina omwana baali bamuyita Umaru we Umaru embwa etwala akabina kange Umaru embwa etwala akabina Umaru embwa ebba akabina kange Umaru embwa genda ogijjako akabina kange gwagamba mwana we kati omwana yali tamanyi mwana yali mwaka ng'etaano awo mukaaga nga tabimanyi ebyokubba akabina amubuuza maama akabina embwa yiye etwala akabina kange kisiraani gwe embwa demala etwala akabina kange maama ate akabina nkugambye genda ogijjako ekyo kintu ekya bbulaka kyeyambadde Umaru ng'adduka Umaru ng'akuba embwa ng'agijjako akabina kati akaleeta akakwasa maama we amugamba mami ate olina obubina bubiri kali sirika bakazi mwe ani ali basonyiwa waliwo omuyimbi eyayimba n'agamba nti nno kiki ekituleetera okwekolako something like that mukwano basajja mmwe mukwana abakazi bano mubaagale Wendy, Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment nga mugabo mutya consent no muli bulungi channel koli bagita Morris Jordan's K Media ate omwerezawo bita Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment mbebaza mubale kusubscribe dinga ku liking ku commenting and kola each and everything program ya lero ngikoledde wano ku Nikan Resort Hotel eri wano Seguku Katale nakugamba eina buli kimu eina ebirungi menye kindekeki zine zindi mabega halls go na ayina meeting ayina embaga ayina okwanjula nga gamba nino sagadde kubeera nga embaga yange ebeera mu kifo kiri open ebere mu closed zino hall weziri abantu ne bwe baba bameka bajamu ne bakola omukolo omulungi ate ffe tufumba akamere akalungi nanga mugamba mutya kansonti no muli bulungi nino lugambo okuva mu Aromatic Entertainment olunaku lwaliro balina abantu mese mbagambe naye nga sinnabagamba kintu kyonna njagala okusooka okubeebaza mwebali nnyo kulaba jealous mwebali kulaba jealous mwebale kulaba jealous mwebale kulaba best friend mwebale kulaba savage mwebale nnyo mwebale ddala for each and everything we appreciate your effort kubanga munnaayiro oteekamu airtel otekamu data wo osasula wifi yo bobanga sigwo gisasula noba warufaari yo muwarabu nobeera nga ate osobola okulaba ka jealous oba films za Aromatic Entertainment we appreciate you mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'e Masaka twabadde kyotera yesterday ate olunaku olwaleero era tukyali mu Masaka tukyatalaga n'olwekyo omugenda kubeera nga ate mulaba Aromatic Entertainment ng'ezannya awo mwebale nnyo mwebalire ddala kakati kangenda straight ku lugambo Aromatic Entertainment. First of all nina ebintu bisatu ekisooka nina movie ezaawedde okulaga ku Aromatic Entertainment ekyo kimu ekyokubiri nina movie ezigenda okutandika ku channel za Aromatic Entertainment ekyokusatu amawulire amalungi amalala gye nina movie ekyagenda mu maaso nenga mukubanga ekyagenda mu maaso waliwo ekigendo gibaamu wakati awo kigenda kuba kiki just listen mpamatu ompulirize twogere yes alright ekisookera ddala
Jealous. Mwe bali kulaba jealous. Kanzi kakane. Mwe bali kulaba jealous. Ne jealous. Sawa zino wali. Gwe muyizeemu nki. Ku mulundi guli najja ne njogera nammwe. Ne mbagamba nti nno jealous ali bwati ne bwati. Okusinziira ku mbeera za Chris ne Anne mu butuufu ebyaddala. Embeera za Chris ne Anne alabika asusse wayino koma. Anne akisussizza mu butuufu nga naye bw'oba olaba nga naye bw'oba oli eyo bw'ogendako mu comment section mu butuufu olabira ddala nga Anne akisussizza. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa abakazi abalinga Anne gye bali? Abasajja abalinga Chris oba abavubuka abalinga Chris gye bali? Ansa yange eri nti gye bali. Bwe baba gye bali abakazi abalinga Anne tubasalidde magezi ki? Ffe abavubuka oba ffe abasajja. Then abasajja abalinga Chris oba abavubuka abalinga Chris bwe baba nga gye bali tubasalidde magezi ki? Nina omusawo muvubuka yabadde anvuga ku booda lunaku lwe yesterday but one. Omanyi tutambula tutaddeko galubindi and everything. Naye era muba mututegeera era yantegedde naye nasooka n'asirika nanvuga ne tutuuka we tutuuse nakwata balansi wange nangamba sente namaze omusasula nangamba naye mwe bali tuzanyira ne mugamba we bali kusiima nangamba naye Chris oli musiru konze ndi musiru ntya nangamba omukazi tasobola kukufuga bw'atyo ng'oli musajja nga baakuzaala konze ku lwaki nangamba tekire omanyi bino byembagamba nti nno omanyi firimu za romantic entertainment yes mulimu okunyumirwa naye ate tulaba bwe tuyiga nangamba Chris nze nkubuulire omukazi tasobola kunfuga bw'atyo nangamba nze olaba nvuga booda ko budde bwabadde kiro nabadde nva mu bidongo omanyi nkubamu kubamu je nayigira ne buno obuzina akatedde dadi je nayigira n'obwo obuzina kapeke yanyose dadi dadi jagala so yabadde ankomyawo nga nva bamu ku biziika nangamba nti nno olaba nze nvuga booda naye kinvugisa booda nayina omukazi oli yammanyiira nayina omukazi nga nina omulimu gwange naye nga teguyingiza bulungi omukazi n'agunjijjako nangamba guleke nali nsiiga njala naawe omukazi yali mu kibuga awo mu arcade ng'atunda ngoye naye ng'engoye tatunda kamu kamu asuubuza ng'aleeta endiboota n'azisala n'asuubuza ng'alina ssente kati nze nali mukolera nga nzijjawo ne musiiga enjala ne mukolako enjala kati let alone yalekerawo n'okubeera nga ngenda ku mulimu nga we musiigira enjala yatandika okuntwala ewaka ng'enjala nzisiigira wuwe kati mu kubeera nga nsiigira enjala ewuwe natandika okuba nga mpa akatunda lumala musiiga enjala nga bw'omanyi abakazi bo tebaatula asobola okukozesa ebikolwa asobola okukwanisa ebikolwa nga yakukwanisa bikolwa paka lwakufuna bw'ati n'akuteeka mu ttaano. Buuka yaŋŋambye ekituufu omukazi yankwana naye nga nkwana indirectly mu kusooka ne ntuuka ne ntenda ewalirwa
kuba yatuuka nga bwe ngendayo musiiga enjala nsanga yangulidde engoye, nsanga yangulidde engatto. Yasooka kungulirayo engatto peyi emu naye nga tentuuka bulungi, ndowooza nga ayagala kumanya sayizi. Bwe naddayo omulundi ogwokubiri ne muga nti eno tentuuse. Omulundi gwe naddayo ogwokubiri nasanga yangulidde peya 4 nga zonna zintuuka bulungi. Nangulidde jeani, angulidde t-shirt, angulidde ebirungi. Eyo n'emboozi no tuli mu kuginyumya ssaawa 8 za kiro. Ndi ku geeti ewaka we tuyimiridde. Omanyize ku lugambo. Nze n'olugambo tuli tuti. Nangamba blood. Omukazi yanjagala. Mu butuufu n'atuuka n'angamba nti Douglas, ebya Chutex bireke. Jangu tubeere ffenna. Ekitono kye tunaaba tulina tujja kulya ekyo. Ekitono ekinaabaawo tunaalya ekyo, tunaatambula n'ekyo. Mu butuufu omulimu gwo gunswaza. Nange olwokuba omukazi ono yali ampa ssente kuba bwe nagenda bwe yamalanga okumpa bino ampaddeyo engatto, ampaddeyo t-shirt ate nga mpaayo n'ekyaga kikubeeremu mu wallet. Kati gwe mbuulira nga omutwalo gumu osobola okugunoonyeza ennaku 3 kubanga osobola okusiiga abantu 4 ne bakuwa 10,000 okuzibya olunaku ng'okoze omutwalo nga gumu mu 3,000 kati gumu 3 oliddeko 5,000 nga mbutuufu okuseevinga muganda wange. Kakati etona akukwatidde emitwalo aga azikuwadde omulundi gumu akugambye omulimu sooka oguleke. Can you really go back to that job? So natendewalirwa omulimu nenguleka nembeera nga nze wali nze papito wa mamito. Kati awo wonna mukumpa ziri ampadde engatto, ampadde engoye. Jjukira oba olina okukwatamu. Kati mukwatamu kyuma, nkuba ekyuma. Lunaku lumu, lunaku 2, lunaku zizo 3. Ate we namukwatamu ekyuma ate yalaluka bulalusi. Kwanza ndi mubi mu kyuma. Mukuttemu dembe mukuttemu mu kyuma alaluse. So omukazi to cut story short, omukazi yanjagala nanzija ku buli kimu. Kakati mmala okudde ewaka mu makaage nalina akazigo k'empangisa nenkalekako naye sina mukazi nkaleseewo akazigo nzize mu makaage maka manene galabika bulungi. Kazi olinga mugagga nzize mu makaage ntudde olwo nze tandise ofumba n'emmere teyafumbanga yayinawo omukozi bakozi bafumba biki kati ngalo nangulira piki. Olwo nze bw'agenda okukola mu tawuni andeka waka naye aleka alagidde ennyama biki matooke biki manda nze mbireeta ekiro nga nguggala. Bisana nsiba nsomba bintu ekiro nga nguggala kategedde. Ya kakati tubaddewo mukubeerawo biseera bingi mu obudde nga bugenderera. Kazi ono atandise okummanyiira ng'asobola omukazi ono ng'osobola okugaana omukwatamu ng'omuntu si buli kaseera nti oba oyagala okukwatamu. Appetite bifa bulijjo. Kazi natandika okwekyanga, natandika okunyiiga. Kazi ngenda okulaba atandise okuŋŋamba yala obuliri. Luli yali abwala bulungi n'obusanga nga akugamba papito obuliri kiriya nange otuukamu nga n'akawowo kasomye nga fresh air magede. Kati atuuse ekiseera akyusiza olutambi lutuuse nze nina okwala obuliri. Yalinawo akaana ka muganda we nze nkere ku makya nkanaaze nkatwale ku ssomero.
nalaba bitandise okunyingira yali ampa luli ekyataano tatakyampa sente azimpa yeesika nga andi okulaba olutambi lutandise okukyuka olutambi lukyuka omanyi osoma embeera ningamba kati no wantu tekijja kusoboka nalina obusembe bwe nali nsavinga iwe yampanga ekyataano akakadde abiri nga nsavingako nembulyamu brother wange namubulyamu embeera nangamba nedda tekisoboka vaayo kati olwo kyesikugambye n'omukozi nga yamugoba olunze nsigale waka fuli kufumba kukola ki olwo nfuuse ssebo mukyala waka lwaki nkuleddedde emboozi eno tuli ku jealous nti ebintu bye tuzannya emboozi tetuzijja mu ggulu biba mbantu kuba nvuza abantu nga bambuza naye ebintu ebyo gyebiri wagira banaffe aba mama interior basange bali kwa Arua Park bakola biki batunda curtains balina curtain roads ozimbye ennyumba yo gimaliriza naye mu nyumba mukugimaliza tonagiteekamu curtain roads kubira mama interior agenda kubeera nga ate akukolako ebintu ebya bed covers ennungi ayina obutimba bw'ensiri obulungi ayina ebitanda ne furniture yaleese so n'olwekyo mama interior munoonyeko ali wali ku Arua Park oba gwe atamanyi ku Arua Park munoonyeko ku namba z'essimu obedde ziyitawaawo ku mama interior agenda kuba nga akolera delivery tuwagita banaffe aba legit recruitment agents batwala abantu bweru gwe wenna ng'oyagala okubeera ng'ogenda ebweru okole okyuseeko obulamu kampuni eriemu yokka egenda okutwala ebweru nga neesimbu bagita legit recruitment agency jangu okutwala ebweru Abu Dhabi, Qatar, Dubai obeere nga ate weekolera emirimu emirungi tetutwala ba house manager nedda tutwala bano ba taxi drivers bano banjagala kubeera security mu bagagga obeere security y'omugagga security ku company njagala kufuga taxi mu Abu Dhabi njagala kubeera nga ndi waiter oba waitress mu Abu Dhabi legit recruitment agency ya answer yokka era ayina mbubeda ziyitawaabo tusanga wano emutundwe kumpi ne Kampala campus oba bw'oba ovuga emutundwe awo tuli side wano obeera otulaba legit recruitment agency jangu muganda wange obeere nga ate weefunira ekirungi tuwagidde abannaffe aba home heaven Airbnb nabagamba Airbnb it's a home away from home oli waka okoye yagala kubeera ng'owummulako kanveeko ewaka nkyuseko ku environment buli kimu mwekiri gwe buli kyolina ewaka TV wifi DSTV kitanda mifaliso simanya washing machine simanya kiyungu simanya sefulia simanya buli kyolina ewaka home heaven mwekiri mu nyumba so n'olwekyo jangwe oleta ngoye zokka n'ogamba nze ngenda kubeera naku basatu bbiri weekuli yes mukyala Evelyn Babas nkutumiddeko nnyo oli nowe kansube nti n'oli bulungi obulamu kansube butambulira ddala bulungi nange gye ndi ne Kampala so n'olwekyo home heaven jangu obeere ng'otuwagira tusangibwa oli emuyenga we tusangibwa osobola okuyita ku namba z'essimu eyange yennyini enamba y'essimu eyo eri ku screen osobola okubeera ng'ogikubako ng'oyagala services za home heaven Airbnb bwagira home heaven Airbnb oba wagidde nze kennyini Morris Gerans K Media tuwagira banafa aba Morris Fashions tulina engatto ennungi n'ekyo jangu Morris Fashions ofune engatto ennungi ezo sigena zogerera nnyo kuba mukimanyi and you guys have been supporting me for a long time. I appreciate your support. Thank you so much. I really appreciate you. Tuwagira banafe aba Morris Airport Pickup tujja abantu ku kisaawe company ejja abantu ku kisaawe bw'otuuse ab'eŋŋanda tebazze kukunona nedda kubira Morris kubira nze kennyini namba ye eri awo ya Morris Airport Pickup nkubira Morris jangu onnoneko ontwala e Bushenyi ntwala Embalala ntwala Ekitigumu ntwala I don't care oba ovudde mu nsi ki but you have to book first mulina okubookinga olina okubeera ng'obookinga nonga Morris naku z'omwezi bwezi ngenda komawo e Kampala mbadde nsaba gojja okunvuga ontwala ewaka nze wendi nja kukuvuga nkutwala eddala bulungi nnyo ewaka ate ne bw'oba ng'oli waka ng'oyagala kukuvuga kukujja waka kukutwala ku kisaawe olinnye ennyonyi ogende linnya VIP Morris Airport Pickup it's a VIP treatment abankozesezzaako you know it you know how I do it yeah kati this time around kyenayongeddemu abo bava wakava ku nnyonyi bwoti nga wakatuuka ku Morris Airport Pickup nga wakantuukako akatunda ke kakwaniriza
Katunda mazzi byonna bibaawo, you decide what you want to take. But Morris Fashion, thank you so much guys. Mwe nyinyo okumpagira ku Morris Airport pickup. Atera Morris surprises. Era yenze Morris surprises. Wayagala ku surprise nga mwami wo jajjaawo taatawo sengaawo kojjaawo mujjaawo. Nze wendi Morris okwena nga ku surprisingira omuntu wo nabeera nga ate asanyuka bulungi. Nya namba ye yesimu wansi awo era osobola kubako nobeera nga ate otufuna. Thank you so much. Atwagide bana fa Nican Resort Hotel, Nican Resort Hotel. Nakugambya abo bobe natandise nabo sigenda bogerera nnyo Nican Resort Hotel. Twagide bana fa Brand Properties. Oyagala taka, oyagala nyumba, oyagala apartment. Oyagala ki? Ennyumba ojagala wa? Ojagala mu Uganda muno? Ojagala Tanzania? Ojagala Kenya? Ojagala wa Burundi? Oba ojagala Bungereza? Nakugamba mu Liverpool twabaddewo n'ennyumba 3. Ebbiri twazitunze kati wasigaddewo ennyumba emu mu Liverpool. So n'ekyo gwe ng'oli Bungereza oyagala kubala ng'ogula ennyumba tukirira Brand Properties eyakalango bida kayita waawo oba osobola okutuukirira nze kennyini ku namba y'essimu eyita waawo. Brand Properties ennyumba weeri ne poloti weeziri poloti okubira ddala ku miliyoni 2 paka ku ssente zonna gwe zoolira ng'oyagala ng'oyina tutuukirire tubeere nga ate tukuwa ebirungi. Alright, bwe tuddayo eri ku Jealous season 1 yakomekerezeddwa ku Friday eno. Jealous season 1 yakomekerezeddwa olunaku lwa Friday. Era teweemenya, totambula, tokuba wansi simu yo ng'onoonya episodes ku Monday eya Jealous season 1 yakomekerezeddwa. Naye mu season 1 oyizeemu ki? Bye mbadde njogera naawe. Kyonna ky'oyizeemu Mukama Katonda yeebala okubeera ng'oyigamu. Bw'oba ng'oyizeemu. Mmanyi mwenna muyizeemu, manyi buli omu ayizeemu. Tubeebaza, mwebale kulaba Jealous. Season 1 yakomekerezeddwa. Naye season 1 bw'eba nga yakomekerezeddwa tekitegeeza nti channel yaffe eya Trust Films tegenda kuba nga etuuliraawo kati amawulire ag'essanyu. Amawulire ag'essanyu, amawulire amalungi ennyo, amawulire agasemererwa, amawulire abantu nibumbarara nimbakunda muno amazina gawe Morris Jordan Kawesa n'abanyi banyeta kakama n'abanyi banyeta tugumisiriza n'abanyi bamita n'abanyi bampita amanya mangi kyekituufu. Yes, bampita amanya mangi. Jealous waabadde Monday paka Friday. Jealous waabadde abadde alaga ku Monday paka Friday essaawa 2 ez'ekiro. Jealous wabadde alaga amawulire ag'essanyu era amawulire amalungi. Waliwo movie empya Aromatic Entertainment egenda kubanga esabukululwa essaawa yonna. Awo wennyini Jealous wabadde wagenda kuddawo ate ekipya era ekisinga ne Jealous. Muli mwani mu movie eno ye bagiyita batya? Movie egenda otandika Ignorance. There is someone who asked me about the names, like about the names that we give Aromatic Entertainment. About the titles we always name our movies. But you guys, you are very funny. But this movie, when mbagamba Savage, nabagamba movie eyo mugenda kulaba okusinga abantu bembadde muludde okulaba. Nga n'abamu mwali mwasaladde ekigambo. Oyo bamugoba, yakola kino. Bannange mwogera. Banaye boogera. Ne kale simmwe bali boogera. Oyo bamugoba.
oyera mama oyera baba bebe agenda okuddanga mu Savage mwali. So Savage yaleeta buli muntu eyali abuze ku filimu oba ku face za Romantic Entertainment. Eno movie egenda otandika movie ki bagiyita batya? Bagiyita Ignorance. Ekulembeddwa mwani nkuli akulembeddemu abazanyi ku mulundi guno bamuyise omukyala ettala ly'ekibuga Kampala, omukyala omulungi ennyo, omukyala alina figa, omukyala atambula n'ogamba yes tambula, omukyala smilinga. Ensi n'ekyuka obudde bwe guba nga omusana gubadde gwaka omusana ne gusooka gupozinga. Bwe guba nga bwadde bwanzikiza na smilinga ati mu butuufu omusana gwaka ffenna ne tufuna ekitangaala. Omukyala atambula n'ogamba yes mama yes tambula, omukyala anyiiga. Ensi yonna neepozinga negamba oyo ateekwa kubanga Nampijja yanyiize. That's why ensi epozinze. Bwazaako smile ffenna ne tutambula. Lwayita omukyala Nampijja Florence. Omukyala abeeraawo nga smilinze mu butuufu n'ogamba yes. Yes, she's smiling. She's smiling. She's smiling. Oyo Nampijja. Omukyala w'akasusu. Akasusu akatalina yadde embalabe. Omukyala w'akasusu akali smooth. Omukyala ow'oluviiri lwasaana ne lugweno. Omukyala nga buli lugoye lwayambala lumutuulako, buli lugoye lwayambala lumunyumira. Bantu bangi. But anyway, thank you so much Nampijja Florence yakulembedde abazanyi mu Ignorance yagenda okubeera nga akulembera abazanyi. Addiddwa akani empologoma ye Uganda, empologoma ya movie industry. Sajja ayogera ne mugamba sajja ayogera n'ogamba yes this is it. Omusajja akulaba ng'onyiize najja n'akubuza Morris obadde ki obulamu ki n'akwokyayo noddamu n'osimayiringa. Omusajja ayambala engoye nga buli lugoye lwayambala lumunyumira. Omusajja ayambala ng'ayambadde jento n'amunyumira, n'ayambala ekiniga ne kimunyumira lwakuba tatera nnyo kwambala kiniga. Omusajja oyo ayambala suuti n'emutuulako. Omusajja stoko mpya ddala. Omusajja oyo bamuyita sajja ayitibwa omusajja Sir Ahmed Lubowa. Bwe batyo bwe bakulembedde movie. Nawe zanya balala ngenda kubanga mbabawa mu next video oba movie bwe nawanga etambula oba bwe kinabanga kitambula. Yes, Ignorance egenda kubanga etambula. Tera waliwo ne movie endala naye yo kansoke nindeko jiba wakansoke mbawekezo 2 genda kubanga tutambulira awo. Savage jali eri ku channel yaffe manyidwa nga Aromatic Entertainment ekyatambula. Omukulu yave ebweru anaamala n'abeera nga akkiriza abawala be bamufunira oba tayagala bintu ebyo. Tayagala kumukema, tayagala tonteeka mu kikemo, tayagala muteeka mu bikemo oba anaamala nakkiriza. Baganda bange abali mu diaspora batumiddeko nnyo mugamba mutya Kasentino muli bulungi. Olunaku lw'enkya Arsenal egenda kubeera nga esamba tiimu ya Burnley. Arsenal bw'esuula ogwa Man City walinga ewanika. Kati Arsenal mulina okwebeerera munene mugoba omupiira. We mutagugoba for aba Man City we taking the trophy. Nenga lwaki nedda abantu mu diaspora batumiddeko nnyo. Ntumiddeko omukyala amanyiddwa nga Mama Mahadi, nkutumiddeko nnyo. Mama Mahadi nkutumiddeko nnyo Mahadi Kimera, nkutumiddeko nnyo Mahadi Kimera, nawe nkutumiddeko nnyo bro. Ogamba otya Kasentino oli bulungi UK awo. Mama nawe nkutumiddeko nnyo. Morris nkutumiddeko nnyo oli German. Kasentino nawe oli bulungi nnyo. Ntumiddeko abambi mwenna omukulu Amon nawe oli USA. Nkutumiddeko nnyo bro. Kasentino oli bulungi. Family ya tumushabe muli awo Bungereza namwe batumiddeko nnyo. Kasentino muli bulungi nnyo bannange. Kama Katonda Kasentino akyabataddeko ekisa. Mbatumiddeko nnyo each and everybody. Kasentino muli bulungi. Ntumiddeko nnyo omukyala Nanteza
Nanteza muwala wange oli UK nkutumiddeko nnyo, mukyala Bisaso nkutumiddeko nnyo, omukulu Bisaso wennyini nawe nkutumiddeko nnyo, muganda wange Kansentino wole bulungi Bungereza. Simanyi by the way wakati musana oba winter oba summer, I don't know, I'm not sure about that, but I just love you so much. You know, when you come back here in Uganda, there is a way you change that accent. There is the way you twist it and, you know, put it this side. There is a way you twist your tongue. But now, when I come back to Uganda, you always use Uganda. But there is a girl I found there called Old Kampala. The girl was like, oh my God, Maurice, oh yes, that's you. I always see you in the movies. Oh my God, thank you. Oh, you are muscular. Where do you go? Which gym do you go to? And make the brother was like, no, I don't have a gym. I just do press-ups and everything. She was like, oh my God, yes, that is it. Oh yeah. But thank you so much, guys, for watching the channel. My name is Morjan Kawesa, straight out of Armarkin. Until we meet next time, Slave Lungi, Mweraba. Posing amina chimumbuza, but mwote mwinchi mtemwina, Mweraba. Echibuzo chona chiyagala kumbuza, chiteke mu comment section. I'll find it and read it for you. Thank you so much. Slave Lungi, Mweraba. Tulindidire, echidako. Ignorance. Tulindidire ignorance, echidako. Thank you so much. Have a blessed night. Bye. Yero wachinsibirana situmiddeko ku mama wange omukyala wannyana nkutumiddeko nnyo gambo otya bannange banna Masaka mwenna muli mutya Kansentino muli bunyi. By the way, kasigala kuddamu kutumira ku bantu b'ebweru kati video eddako ntumira abawaka waka kitundu ku kitundu, district ku district. Mbagala nnyo. Musule bulungi guys, I love you so much. Bye. Ngenze.